Mukwano gwange ali eyo ampuliriza, olwaleero tugenda kutunuulira ensonga lwaki US yatulopinga ebyokulwanyisa byayo mu Kenya. Lwaki yakwata ebyokulwanyisa n'ebitwala mu kibuga e Nairobi e Kenya. Gwe mukwano gwange ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tugenda na kutunuulira ensonga lwaki William Ruto yayitibwa mu ggwanga erya US. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo ky'oba teweerabira kwe kusubscribinga, kwe kusharinga, sobole okuba nga tugenda mu maaso. Nagambye eno kacha negenda okukuuma ng'oli updated ku buli kimu kiweetaga okumanya mu ggwanga, naddala mu ggwanga Uganda, naddala okwetooloola ssemazinga wa Afirika yonna. Gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza genda mu maaso n'okusharinga, genda mu maaso n'okusubscribinga, genda maaso n'okubanga okomentinga olikinga, tusobole okubanga tugenda maaso. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo 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 nnyo. Mukwano gwange njagala nkutegeeze nti gye buvuddeko awo tuze tutunuulira ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya, naddala nga okwekalakaasa tekunnabaawo, okwekalakaasa nga tekunnabaawo. Gwe mukwano gwange obadde okimanyiiko. Njagala tutandike n'omukulu ono William Ruto, tumanye obuzaalina bwe gyavuddewo okubanga atuuse no, kubanga kati Kenya webanga etuuse ku eno level okubanga eyungibwa mu NATO nga USA egiyita esobola obba invitinga ne bawayaamu ne pulezidenti waayo, kitegeeza nti no William Ruto kyaba atuusiza ku ggwanga lino erya Kenya nakyo tekiba kintu kyangu nnyo. Gwe mukwano gwange ali eyo, obadde okimanyi nti nno omusajja ono William Ruto pulezidenti w'e Kenya yakuzibwa n'omusajja eyali amanyikiddwa nga peasant farmer. Obadde tokimanyi? Obadde okimanyi nti nno William Ruto lumu yagendako ku ssomero nga talina ngatto mu bigere? Obadde okimanyiiko nga ate era yali student eyo mu kyalo? Era obadde okimanyi nti nno ng'okusoma kuwedde mu biseera bye eby'eddembe mu wiikendi William Ruto yalundanga mbuzi. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Ng'oggyeko okubanga ono omusajja ono yali hard worker, Ruto teyaggwangamu maanyi, buli kadde yezzangamu amaanyi okubanga asobola okuba ng'alwana, ng'astrugglinga, ng'ayita mu challenges zonna zonna okulaba ng'alwezingibwa okufuuka omuntu gwali kati. Gwe mukwano gwange ali eyo. Oyinza okwebuuza ono omusajja yafuuka ate kino kyali? Omusajja ajja atya okubanga mu ssemazinga wa Afirika ye pulezidenti yekka eyakasooka okuyitibwa, era ly'eggwanga eryakasooka okuteekebwa mu NATO? Obadde tokimanyi? Ly'eggwanga erisoose okubanga nga USA ereeta troops ebyokulwanyisa byayo n'ebitweka mu kibuga Nairobi. Obadde okimanyi nti nno abasajja abaaleera ennyo abakola omulimu ogw'amaanyi ennyo mu kufuula William Ruto kyali baali bazadde be. William Ruto okubanga afuna achievements zino zonna zonna z'ayina, zino zonna zonna zasinzira ku muzadde we, ku bazadde be abaamukuza. Baamukuza ng'omwana omulungi ennyo, era yali atya Katonda, era yali musajja mukristaayo, yali muweereza wa Mukama Katonda ng'atira ddala nnyo Mukama Katonda gwe obuto bwe. Baali strict nnyo 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 ku ye, era nga bakambwe. Gwe mukwano gwange ampuliriza ali eyo. Era nga Ruto n'amala ageza akola ensobi ng'olwo kakumujjuutuka. Gwe ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Okusinziira ku muzeeyi wa Ruto, omuzeeyi ono amanya ge ebeda sinnagabawa. Omuzeeyi ono yali amanyikiddwa nga Kibwa. Ono nga yali taata wa William Ruto. Ono nno yali mulunzi ng'alunda ente. Kino ekyamusobozesa okubanga asappulayinga amata
mu cooperative emu eya Kenya eyali eyitibwa Cooperative Creamiers Limited KCC. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Update TV. Muzeeyi Ruto ono amanyikiddwa nnyo ng'erinnya lya Daniel teyakolanga ku kyakulunda nte zokka na kusapuliyinganga mata. Ngezaako okulaga Ruto waawo gy'avudde naki Ruto kyali. Munnange teyakomanga kulunda nte na kusapuliyinga kampuni eno eya Kenyan Cooperative Creamier Limited amata. Nedda baaba. Ono omusajja yali na mulimi. Yali mulimi eyalimanga ttani ne ttani ez'akasooli. Era yazisitulanga n'azitwala mu National Cereal Produce Board. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ono nno tulowooza nti nno yava mbuto nga musajja mulimi w'amaanyi. Yatandika n'akantu katono nnyo, akasikeero nga katono nnyo, n'abeera omulimi. Naye mudda omusajja ono n'afuna large scale n'agaziwa n'afuuka omulimi nnakinku. Buli omu gwe yali yeesiimisa n'afuuka ensonga mu ggwanga eryo. Era yeebaza abaana be abaasobola, abaayina obusobozi, era abaasobola okubanga naye bamukwatirako ne beewaayo okubanga yasobola okufuuka ekyo kye yafuuka, tebaamulekerera. Naye ate ne Ruto naye yeebaza nnyo bazadde be abaamusomesa, abaamulera ne bamufuula kino kyali, ne bamuteeka mu ssomero. Gwe mukwano gwange ali eyo. Unfortunately, oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna bambi Muzeeyi Daniel Cheruiyot yava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka ogwa 2008. 2008 Muzeeyi Daniel wava mu bulamu bw'ensi eno. Era yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno, gwe muganda wange, kino kankikutegeeze, nga William Ruto MP mulamba mu kibuga kya Eldoret mu North mu ggwanga lino erya Kenya. Kati omusajja gye nvuddeyo wala, omusajja ekintu azze akibala era azze akiruka. Gwe mukwano gwange ayeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti nno teweerabira ku subscribinga. Oba okitegeera mukwano gwange? Wabula kyenjagadde okutegeeza okuwa ku byafaayo by'omusajja, lwaki abasajja bano aba US baakutte troops ne baziteeka mu ggwanga lino erya Kenya. Mabegakaawo General Langry ku lunaku olwokubiri nga tannajja mu wiikisi ebbiri emabega, US Central Intelligence Agency Director waayo William Burns yasinkanako ku President William Ruto. Era kino ne kiforwardingibwa ne kimuwa enkizo ey'okubanga William Ruto naye akyalako ewa Secretary of Defense Lloyd Austin Wokusatu mu September 2023. We muganda wange, oba ebyo ebiseera ebyo kyabijjukira? Gwe ayeekuumira ku Yugi Updates TV. Lwaki America etuuka okuleeta troops zaayo mu ggwanga lino erya Kenya? America egamba nti nno we yajja mu Kenya bakola virus stooko nnyingi nnyo mu ggwanga lino erya Kenya mu kibuga Nairobi, ne boogera ku situation, ku mbeera eri mu ggwanga erya Africa, mu mawanga gonna ageesudde ku ssemazinga wa Africa.
era komande eyasembayo okukyala yali komando owa United States of Africa oba kye twandiise AFRICOM. Eno yali ayitibwa General Michael Langley eyali mu Nairobi olw'ensonga ne meetings ezaali ez'enjawulo gwe mukwano gwange mpuliriza eyeekumira ku UG Updates. Baanokola ne bagamba amawanga gano nga Somalia, Ethiopia, DRC, Sudan, Burundi and South Sudan ebintu tebigenda tebirabika bulungi eyo ewaabwe. Ate ne bagamba nti no Nairobi twalabye nga yokka ye 4 point gye basobola okuba nga basinziiramu okulaba nga kwegamba nga basobola okubeera nga bakkakkanya omumuyaga ogukuntira mu mawanga ago. Era n'agamba nti nno ku lw'embeera eri mu Africa kino kye twakoze bwe tukikola ne tuleeta troops zaffe tuziteeka mu Nairobi twandiyambako nnyo ku mawanga ago ne tukkakkanya embeera nesobola okubangitika wansi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bo baanokoddeyo amawanga ago mbu y'ensonga lwaki baleese ebyokulwanyisa ne babiwa eggwanga lino erya Kenya gwe mukwano gwange ampuliriza. Mukwano gange ampuliriza ebyo bye bimu ku nsonga lwaki General Louis Michael ku lunaku olwokubiri nga terunnatuuka mu weekisi 2 emabega ne US Central Intelligence Agency Director William Burns yasinkana President William Ruto mu Nairobi mu January 15, 2024 era yasinkana ne ba Secretary of Security abalala bangi. Yasinkana ba security bosses mu Nairobi abalala bangi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku UG Updates TV okusobola okuba nga bawayamu ku nsonga ya security, ku nsonga gye bagenda okuba nga bakwasaganya balabe engeri amawanga gano gye bagatereezaamu gye bagakkakkanya bagambye omubuyaga mungi nnyo mawanga ge banokeddeyo gwe muganda wange. Eggwanga lya Uganda tebalyogeddeeko simanyi owaffe buli kimu kitereevu gwe eyeekuumira ku UG Updates TV. Era baamuyita olunaku oluweddeko ngenda kukuleetera ensonga lwaki William Ruto ya withdrawing financial bills. Ensonga zino ngenda zikuleetera ozimanyeeko gwe mukwano gwange. Saagala osubwe ngenda kuzireeta. Gwe ky'oba okola subscribing busubscribings osobola okuba nga okola follow up ofuna notification message buli lwe tuba tuyingiddewo kubanga aga information eyo gye nzirako okuleeta gwe muganda wange ali eyo. Sharinga, commentinga gwe eyeekuumira ku UG Updates TV.